Lino ly'essomero lya Mother Kevin erisangibwa ku kyalo Nantabuulirirwa mu ggombolola y'e Goma mu kibuga Mukono, wabula nga kati waliwo musigansimbi atandise okuzimba ekkolero okumpi n'essomero. Ku ssomero lino musigansimbi amaze okusiba ekikomera obutalekaawo kifo wadde abayizi we bayinza okuzannyira, nga kino abakulira ekibuga ky'e Mukono bagamba nti kimenya mateeka. Ekisooka namba emu erinda Paaka oli eyagulawo tetumanyi kiki agenda kukolerawo, era essomero eryo ndaba nga liri mu lusuubo lisobola obutabeerawo olw'ensonga nti oli yagulawo investor gwe baawaawo tetumanyi kiki agenda kuteekawo. Katugeze ataddewo factory, abaana bato abamu bali ba myaka 3 abalala myaka 4 abalala myaka 10 tayinza kusomerawo nga waliwo factory y'ekintu. So kye tugamba nti awo wonna gavumenti yandibadde ewaawo abaana ne bakolerawo okusinga okuwaawo investor. Okusinziira ku town clerk w'e Mukono Innocent Hayimbisibwe, kyandibadde si kituufu omuntu yenna okuzimba okumpi n'essomero. The projects to be approved here must be compatible with the school. Ye mmeeya wa Mukono Johnson Muyanja Ssenyonga alagidde town clerk okulaba nga bamenyawo ekikomera kino basobole okulekawo abayizi we bayinza okuzannyira. Fence eyakola olukomera developer tumusabye akwatagane mangu ne town clerk obutasukka nnaku 7 kuba olukomera tujja ddujjawo. Bye twakkaanyaako tebikoleddwa era bye yatusuubiza mu kye twayita gentleman's agreement tannabikola, ng'okulaba nti tulekawo space emala, okulaba nti ate ennyumba z'abasomesa bye baasuubiza okutugattirako tetubiraba. N'olwekyo tulowooza nti balite okumanya nti we bagenda okukolera emirimu ate waliwo gwe baasangawo. Mu kiseera kino abatwala ekibuga kya Mukono babadde mu kulaba nga bazimba amayumba g'abasomesa, wabula ng'agamu ku masomero agali okumpi ne Nammanve Industrial gayinza obutafunamu olw'ettaka okutandika okubafundako.